Ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abatuula akakiiko akavunaanyizibwa ku bisuubizo bagenda batalaaga eggwanga okulaba ebintu bya gavumenti byesuubiza abantu gye bikwatiddwamu wabula bwe batuusa ekaliro kibabusseeko okusanga ng'enteekateeka za gavumenti nnyingi zifudde ettogge. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko kano Caps Fungaro, enteekateeka za gavumenti zitandikibwawo ate oluvannyuma obukenuzi ne buzikuba ekigo. Money budgeted for programs like this sometimes doesn't reach to the end user. Some money gets lost on the way. It needs to be investigated because Uganda is now ridden with the high levels of corruption, complicated corruption. You find a network of people, a syndicate, swindling money. So money released from Kampala for a project in Busoga must be followed. If it never reached us released, what happened on the way? We must find out. Fungaro era ategeezezza newankubadde nti embalirira y'ensimbi ku nteekateeka zino efulumizibwa naye ensimbi tezituuka gye zirina kulaga. Omubaka wa Kyaddondo East Michael Kantinti anenyeza gavumenti olw'okulemerera okukulaakulanya ekitundu kya Busoga era n'ateeka ku nninga bekikwatako. Gavumenti yebeerina okusuubiza naye nga tusanze nga olina kumpi nga pulezidenti yabadde asuubiza kati awo niwawo okwebuuza nti nno ddala institutions zaffe zikola we ziri gye ziri okubala nti nno buli kimu buli kisuubizo kyandibadde kya gavumenti mu bisuubizo 28 mulimu ekisuubizo kimu kyokka ekyakolebwa Oweekitiibwa John Patrick Amama Mbabazi ng'akyali Prime Minister. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Kaliro Margaret Mbeiza asabye gavumenti okukola obutaweera eri ebitundu by'e Busoga nga bwe baalaga obumu mu kiseera ekyakalulu. Kubira pulezidenti omulanga abantu b'e Busoga tumwagala nnyo tumuwa nnyo obululu tuleme kusekererwa ebyo n'ebyogeddwa manyi nti Roma was not built in a day. Roma teyazimbibwa mu lunaku lumu. Tuzimbe Uganda, tuzimbe Busoga, tugyongeremu amaanyi. Tuleme kumanyika lwanvunza nti the brand of Busoga is for jiggers. Gavumenti ezeekola enteekateeka ez'enjawulo mu Busoga ez'okubbulula abantu kyokka ng'ate tezinnaba kuvaamu bibala. Ssenyonga Beka Mulinde, KTV Amalindirire.